Mukivulu. Ye bannange. Nze nga nina abalabe. Otadde batutandise. Nina abalabe abapya, nina abakadde. Abalemwa, baferiya, ab'embuto, abalina ebibubi. Kati ow'embuto yani. Olinga alina ekibubi, ayogera afeekeera, ayogera nga mbizzi, naye nga akwasamira. Oboko kubagamba okumira nga bakuzaala. Nola n'atamanyi yakalamira, waliwo okusajja okulu ogwamira nga baguzaala. Gwamira tana kye yekoledde mutima mwadde kiwe kuva ku boxajja yambala munda. Ali kuffe abali myaka 25. Naye mo kafa abazeegulidde. Tulina n'amaka. Bo balaba ebyabalema, tulina bikola. Nolaba embizzi ng'efuguma, yitubitano ejja mulema. Nga gwe obulamu bwakulema, eba bakuwa buwi. Basiba babekulu nga basabiriza. Nze so sabira babekulu. Have business kuyansanga nkola, have my business zenkola. National Health Services ekola bulungi. It has been there for so many years. Ngekola. Nena omusajja gwagulira bokisa atasadde okwambala engata yavunda ebigera atunulanga embizzi ng'afugumira ko yochebo jamulema nga mubanja anja samira. Ani gobanja? Ampe sente zange yanga mazimpa omwezi gwedde gwatazimpa nja kujja ampe sente zange. Lelo meka? Yanga bango omwezi gweddeko ansasula. Omwezi gwa muntu amanyira mani. Nze teri muntu andabiridde. When I left home I became a man of my own. Business yange weri karungi. Genda weri ginda mugaje ntunda masimu. Nalimba kuziza ku simu. Ntunda Samsung na iPhone zokka. Na business yange tontunde ngato. Ntunda zi t-shirt zo azenyambadde. Kati feri yali myaka 5 mu 5. Shalom mani ogolumba munamala ngani abafire ne kuzika bayambako muyambe. Fatu sondera kuzikiwa. Tetebanso ewaffe nkuze kyafa nga basonda afa okuziika. Mutu mukwatireko. Olinaji wagena ne mukwatirako. Abantu bayambako ne bazinga nga basonde busonzo okuziika. Man, you have been quiet for so long. Omuntu akuvumidde bango omwaka mulamba nga akuvuma bwakusanga nakwesesezaako. Nze mmanyi mukwano gwange mmanyi atali. Ate sikyetagana mikwano. Gwekubanga otwakogazo gye nkuwole essimu yange ogane okunsasula. Atodde ku ssimu ogambe musinga financially nga nkubanja onsinga you beat me financially nga nkubanja. You pay me. Bannange Shalom gwabanja musasule. Gwe mpa sente zange oli okonvume. Nze sinabuze ku muntu anvuma. Naye gwe mmanja tojja kunvuma. Genda ovume nnyoko. Mpa sente zange oli okonvuma ojja ku kamera ovivimbe ngo ojjole ekibobi. Ayogera ng'embizzi esale kuba. Kifuguma bufugumi. Kiringa embizzi. Lwakuba obuzibu erinnya oganyo dituwa. Akimanyi gwe mmanja ampe sente zange. Gwe naguze sente. iPhone 12 Pro Max. Tugenda munoonyaako ku Saturday nga lumufe bwandi. Nolabanye kali nako. Yanga omwezi gwe ulane kali akala kamba abugalubindi. Kalinga kuno bugundi buno obizzi obwako n'obwakonziba. Obizzi obulya B. Omuntu takusirika ostegeera namukasa omuntu na nenkola YouTube channel yange nola agasajja agakulu tajja kola ziremya abantu kubanga gwe music yakulema tomanyi kuyimba olina ekibobi. Nze sina kibobi, nze nina ekirimi. Yes, I stammer. Yes, bwe nanya mwina disability sayimba nekivaako. Naye gwe olina ekibobi mbwoyimba oli awo ofuguma bufugumi nola boli obugalu bingi alinga akaberege. Buno obizzi obwakonzibwa buno obulya lumonde. Buno obizzi obuziikula amalaalo. Omuntu namukata wasiri katabeera musiru. Banjogeredde ebbanga ngamba siriikiridde sinagwene kati njagala katugende. Kakyali kuswasira muntu. Nvuma onvume. Saka ebintu byakumanyiza tebangulyanko mmotoka. Tebanzimbirangako nnyumba. Ani gwe bazimbira ennyumba? Nze sirimulangako bulamu. Ani yalemerera obulamu? Nze sirikangako muwala mulogi nga munywesezza enjaganya esigala ne mugamba nsibe empingu omusajja mukadde. Notwalani obwala mulogi n'obuleka mulogi ng'obusibye empingu. Naye nga nemmwe muwa amagezi atajja abakulu tadde tulabirako abakulu. Saagala muntu antankuula. Munvumidde omwaka mulamba naye nga basanga nga beesesa nga beefuula bakyaliibo. Naye tojja kunvuma nga nkubanja. Gwe tojja kunvuma nga lya obufumbo bwakulema. Omu wafumbirwako obufumbo bwakulema. Nina bensuubira boyogerako nasaagala kwogera bitakwata. Nze yasooka okumpa tanya sooka okolako sugar mami yampe emmotoka. You epidya sooka ovuga ali eri enkadde.
nenvayo ng'afuusa omusajja abamu ku mmwe bakyabawasa abamu kisadde okulaga abakazi bammwe mwasa obukazi bulinga bukamuje abakazi baffe tubagane mu bantu kamujja asale ekkubo pomudani nyambale nona bwoli akumanyirira nga ku myaka gy'aliko alya ku bukulambuzi obugudde wansi he cannot sustain himself as a man you cannot even have a family ku myaka 5 olina ne sukali yananga okujjanjaba nga ofiiridde mu nnyumba ku Megatron Poli Shalom kakana biveeko tugenda tandikira wa Flavia Namulindwa lwakuba abantu bange Shalom bamunyiziza mani busungu abaye akumanga omubanja abakyala abalina painful cramps Solange afana bwati mbajukiza Solange women syrup nga ensonga zikuluma zikutwala ku chupa genda mu supermarket amuduka shop zonna mu Uganda gwali ebweru maduka nyo bana Uganda ofune Solange women syrup so amawulira agali ka video kafulumya ka fifi da fif tutandikira ku fifi nze video njaga wakalaika video ba mu recordinga mbuyaga mwana yagenda yo kusasula sente namugamba njagala ku receipt namugamba am famous sigaba receipt nabwezi je ngongo nguze simu no ngamba sigaba receipt am famous so akubba kati nze nenkutyamu nenkola yo bwana aweya no mwana ali mugezi omwana bwebo milioni ameka naba bitwala process akale tulize side zombi side zombi zikirizo zuulira process kubira fifi yekyanga kuba fifi kyamanya ebintu byebwe bitwala ebbanga ba matrix za mwaka mulamba okujjako ba matrix anti stambulira gundi food bovu abawogo mpola kyamanya agala okubawa ne biometrics z'ekyaga za mwaka blocking balowoozaako naye abatayagala mutawaanyi omwana ali kati si ali fifi da quick kati fifi da thief omwana yabadde abala sente z'abadde ze yapi bannaye fifi da thief mbadde empoleza fifi bannange najjanya ku Sunday nengamba naye ntegetegeze zikufambye bakampereza ne bantaginga gwali awoleza omubbi abaana bantaginga kati tandikira awo abaana ngamo kama nengamba fifi ate yabbye ddi naye guno omusawo gwatusedda mu vi malanga n'amabeere amakadde simakadde ngagudde alyo liyimiridde terikudde liyanamye bwanamye liringa lya Megatron kati video yo oginyonyolako kiroya wa Fifi da Queen client wange ate client wo yekaza kamusango gwamuse muvi nawe lo yanga pulido bwemba omulamuzi ngamba your highness my client cannot say anything but we affirm to the video your lord as you're making a judgment be fair that she's a parent has your sentencing her kati omusika bya kubanda balememu wadde banga dene wano tewali kuwoza obujulizi buze yeye nyini yalimu abala sente nga bwaseka katuwolereze eki manyi saga nyo bandi wagon gobera bandi okiva fifi byajje ensonga ezo namuwolereza nengamba ebintu bitwala process fifi akyaba bamuwa obudde abikolako biggwa naye abaana bantaginze mu video leero yo bali abalamu katendeke ka kikazi kakoze nga sikago omukyala yabaddewo hajati eyamuwa sente era naye mu ka video mwali ngenda boku obulala kete tumanya mukaso wala na fifi natugamba omuli bubi omuwala nawe kubanga yakwogera koko yanjogera ko fine ebino bili facts wejeredde bannange uyo nga bala sente z'abaana naye lwaki bakuba kyeyo babba bannaabwe bebabba bebasiru namukasa how do you get over 30 millions ogende okola ebweru yet you can do some mwazaguze ekirindi amazeeyo nga bwalinda wabenga waliwo omulongooti bamuwe miliyoni tukanya doba tewasoma nitubeera musiru owakola miliyoni 25 ogende okolebwa gad kwata sente ezo zinvesting mu kintu ogulawo business wano mani arenda lingeri sente interest ya 20% olika stakuwa omusingo buli miliyoni ogifunako emitwalo aga mu mwezi gumu nga bafuna mani arenda lingeri ko sente milioni amuno magoba ofuna emitwalo 2 kuba interest ya 20%. Government eriwa kwezo business z'eki ostegeera senga omuntu abana omutanga ine simu 16 Pro Max njaga miliyoni 2
mwezi gumunga bintu binkutte nkudize emitwalo aga bannange muleke genda bunyati kwese ku bwongo. We have businesses you can invest in. Katandu wakola za usipate abavubuka mba wa magezi genda opangise nyumba wezili entinda za mitwalo 8 olunaku olanga usipate ogule ebyokunywa obagega buli agenda okujja ku byokunywa yeetere chupa ye yokunywa ne bia ye wali okuyingira emitwalo 5 bagenda kujja ene business eri kati nze nsubula t-shirt nzijja ttake twisubula gumu 2 gumu 7 kwani usunda emitwalo 7 kitundu ku mitwalo 5 ate basera t-shirts zinya bizino bazisereze esake nzisubula gumu 7 nzisubula gumu 7 kwani usunda 7 kitundu 5 2 lwaki ogende ebweru obone ate otuukire mu kiyumba nga kan invest that money here baitu kwose ku bwongo bantu bange omuntu makwe kwasaga mu 7 olumu si mu 7 feke nyini fe kizibu kati abantu badda ku masomero genda osubire zi manuscript abantu bafunye tenda mu masomero tetwasomanga twasomera mu primary ng'otwala ekizigo ekyo kya samuna nga basako school comment samuna nga gwonya twasomera primary nga tukwesa samuna muso as a must mutwala samuna nga tebaleeta bino bizigo zino teri bizigo bida samuna kwata milioni 2 gogenda okwafinga tana kubbo mwito omubbi ga investing kora company esimentanya abantu balina amalalo nga bakola kubafu katolo business wala business eboominga mpangise nyumba nange nenjipangisa omulala wano okola B&B nempangise nyumba nenjiro neza mungi ka TV ka studio bulunako emitwalo 10 zezi business zekisasi nono mwala nono ono fei kati fei yakoze yandi B ekisasa awo olunako mitwalo 10 osula mu 13 olunako nego jipangise emitwalo 6 omuki omwezi bonaku sanga Allah kwa mfuna customer wa 5 mu week za sente mekezo kwa mukajenga bubiri omwezi obata koze sente kati gendo ofune obuba bwo mupangisa nga buli walungi buli innovating investing mu sente zo singa ogenda ogenda yebweru otukira mu kiyumba kwa agenda kuzanga bagenda okuza bana abala banange boyogedde ku nasula mu kanisa kati bangambye mbokeiza asula nansawo ye esawa yonna America Trump akomyawo abaana era nyongero basamba mu Uganda tuli mu 2025 kyatabuse tofuna sirimu kubogenda mu ejjanja tasoma myane mye Trump yagambye bafulumya nnyo sente z'aba refugee tebachafuna obuyambi babukoye empekeza sirimu tewakyali mama abasirimu baddawa kati muganda wange gwe sinike ebinyonga agono okwambala ogano oza switch tawomera mu kaveera ojja mmanya bawoza sirimu yagira miti lwaki mpuga ali agala omulambo gwa sejjirinya gwe gano okwambala ogano okebera ojja mmanya lwaki mmese bonto bamuziika mu kesi nga musiraamu mbya siramu kila yangojja ati gwefuna sirimu naye babi bonte mese bonte yalioka nafa musajja watu mukama amusonyiwe byamusobako nga tibanamu deportinga ekiri America mubagudde ku Namulinda ne bagamba Bunamulindwa yakomye Bunamulindwa yakomye onyonya lwaki mulimba abantu nawonya kalulu mukwana we have info dear mukwana temutu provoking bamukoze ka ale bad deportation yali agenze mu supermarket bamusanganya mu tawulu Namulinda banga ngatanda osanye erinyo namwe enyonyi yajigendako nga nigi namugula ku kisaawe bamuletera mbigere nigi namugula ku kisaawe Namulinda Flavia ajja kabula east ajja weno waba Bobby Wine gomba east enyeji bamuganda Bobo enya akalu sister we bajja east ba south ba sister Bobo enya akalu ate muweve eyo imagine era nayajja naye bagamba nti omwana balese muleeta naye naaba Nigeria bamukaso yingira kerem bwagana kugamba yabadde na Amsterdam yajjira mu bigere engatto nige namugula ku kisaawe bambi sorry ne bamugamba ddayo Trump lwakitava ku baana nze Trump mwagira by the way I'm a Republican naffe twetaaga omukulembeze ng'alinga Trump
abana mu Uganda omusudani asobola okusiba gwe togetwa siba mu Sudani munnange wano mu Uganda ali yolwa mu Sudani omusudani akusiba naye gwe munnaga atizibo sibo mu Sudani wano mu Uganda naye ng'oli mu nsi yo Trump kyali mutereza America abeere mu America nzera mukama n'amala nkwasa mulini eggwanga bweriti mwezi eki mwa mwateredde nga bukyo tibbaho bufulumye ate ttaanywa butwa kuba oba olemereddwa wano mu Uganda yensi yokka nga munnansi akusinga amaanyi ng'atali munnansi abasudani abadinka bebanyisa school fees masomero gaffe twasomera nga bebanyisa fees kwamba they could pay right now buli apartments zonna eza base ziri mu Basudani gwe munna Uganda ogenda pangisaawa nansana ne balyoka bakubbira eyo ositegeera gye bakusindika nansana bamala okubba mu Basudani basasula omwaka mulamba atasooka nakunywesa kitiko yize bakolako kyali wange ejjebye nansana gyali asula basooka muwa kitiko yali ava kololaawo abakuba ndongo nasanga ababbi ne bamubba ne bamukuba nagamba teka mu Airtel pini ne basindika naye kati weeyambule you masturbate nga tulaba mbo babanywesa ekitiko mbo abakazi bennansana asooka kitiko bamubba ne bamugamba ate masturbatinge oba agamba mutanyiize Shalom tugenda kukolera tutya bakeizi ekirungi bakatongole omutongole katongole omutongole mukulu nnyo okumuzza abatongole mukulu akawulu k'ebbaale kaagaana teyafuna bambi n'afuna omulimu gw'embaawo zasitula yali azivaamu yaddamu ki yava mu mbaawo yaddamu ki adda makati enkoko zinenko z'abazungu akera zijjamu n'obuntu obeera mu gundi mu nnyindo adda akera kulongoosa nkoko ate bano abalonda zi apo bakeizi keizi akomye omuganda ewali abe sempira ali ku TikTok ana YouTube channel yakona bayita ebyokya mu Uganda agizimbe ajazimbe channel kwa YouTube page naye gomanyo owulira ng'oli mu America ate nodda kati mbagambye okolera kale keizi mbwe kyamutwala yadi his reasons nga yo omuntu ogenda naye lwaki okwata milioni 2 oziteekemu ogende ebwe ekikanju tamtingia nze gundi yenuma nga agenze fulani kati abaana abasinga ssente wano mu Uganda abaana bakola mu arcade bavubuka bato basubula masimu balina zi Subaru balina zi Mark X zikawundo nnyo mmodo baana myaka 24 na myaka 25 be balina ssente kati ekampa bayibula gadgets bali mu arcade awo batunda masimu balina ssente abaana bali awo Kampala basubula masimu tebava ku nnyonyi nze nagwe mmanyi muvubuka muto nagwe mmanyi ibula gadgets bamutikka bintu abeera China wajjanga ndekyakanyonga akaleeta byakola bavubuka bato lwaki ogenda ettake ogenda emirimu factory ng'embizi obenga okoleremu yukanuta musingia yes fena tulina emisolo gituluma batujjako emisolo but let's weigh the bigger side zano nze esimu yange wagimanyi nzuuka ssaawa 4 bwera saa tonkubira simu sijja esimu njisa mu jjula abwe nti nenneebaka mu silence paka ssaawa 4 bwe zinzuukuka kati ne maaso obeera mu America nzazuuka essaawa 4 nenzuka sanya nenga galo tuka shooting ani bugundi kuba duka wali wayo kola ko litambula use your money kati ogenze ebweru obonye bagenda kuza kati bali mu kati kete kyafuluma nyumba mbwabata mbala ne Patrico mujuko kati afuluma nyumba kwa hiyo kwata papa bana kitambulizo iko wapi naye kabogero Luswahili abasema mbaba kwatira mu kwata fulaga na mundu kitambulizo yiko wapi mama yikapinga tadi Uganda oluyimba nyabukedde fama munange nela kimukedde takomyawo namulindo bukedde yagwa nebwe komyawo namulindo yalidda kati impozi program ngajja kola ku yakukyaza abantu bakula abanya kyebekoledde nedda akola oluyimba takyalunyumira alunyumirwa that's the problem zatu nanya abakadde abakulu abalemedde ku bintu ebintu by'abaana abatonze ndayira nga ncha Allah sika kweza myaka nanga nje kune bitu bya blogging ananga sisobola nana mdanya manji obo oyiseewo osegera oba okuze myaka ana omwana wange ampulire ndi ku myaka ana nange aka lugambo bannange welcome to Shalom 256 mega tuli ku lugambo twogere ku kati wajja bwa toto twogere ku fresh kid yakubye mukyala we nzale fresh kid ngakula mpeze emyaka ile fresh kid atomugeye Allah achintas Allah achintingirize so that's the problem we have mbo omuntu akoze ku dembe emyaka aga dembe neggalawo nakera ku macha nakola ku lady yendala wandi badde obumula
What are you looking for? Olikuba bina baby. Nze mwogeddeko mpadde example. Nkuze nkuwulira. Bina lwaki ateekako baby. Nkuze nkuwulira. Kanya waboli okoze ku ddembe. Kale radio yakulema wakola online radio ku TikTok. Naye nga abantu bakulizanga ku Dembe FM. Kanya nayo ku TikTok okwo kwakola. Kubaka abantu babiri nze naye. Ozijukiza ate nga atumira. Atubanga hello guys. Ozijukiza swaka mwezi. Mulirwa kunajja nze swaka baby. Naye kola ibe kubako 10. Ate abako ku TikTok Facebook. Kati emyaka gituuka nga tokyasooka kukola ku TV. Kati Flavia akola ku TV na programu ebyobulimi. Programu za government ku UBC. Akezimbira. Munyange wo savinga. Oba programu za kulya bana ba bwala. Yigokola. Nesi programu ya kati programu zo luyimba zinako mu bwalo obuto myaka 24. Cause ababala wakati bali myaka ja mweze. Duna abantu atwagala people can relate with us. Ulagamba tutwasoma leo mulaba oyo myaka gyejimu. Tetaina kula kwoli ayogera nga ine ekibobe. Abamuuliriza naba awe example awaza firigo mumunjukira omugenzi kawadwa mujukira gundi Paulo Kafero byawa neka nembampa Anis Paulo Kafero mako research nenonyereza kuba tamutegeera nnyo Kafero nga mulamu nako research ne mjoka muogerako na ate bano abakula naye elera basanga takitodi yensi yabwe babeera boga nga boga n'abantu abakulu baba bategeera bawulukagga. They are not in our age gap. Kati Flavia era inafuna nkumbi agenda ku start visa je musindise. Enkumbi terimba. Manyo buvona obuddo bw'ekikacho. Ekikacho. Abe mamba bensose. Tasa akola program ya bya bulambuzi. Mwani? Aliwe. Oliyazanyanga kadongo kama kubuke. Tasa akola bya bulambuzi kubanga of course bagala kala akatwa kalu. Nga kalina body. Zate tasobola. Na body ko Flavia. Flavia. Asobola kola program y'emikolo n'embaga. Ate Jamila nampera dda. Atule mu program ye. Esawa yonna Trump abazi. Ndozo owulira. Katongole wange lwaki yaleka fuludozi. Ne ku beach kati waliwo abaana abato bamusayi mto. Waliwo Kadima. Omwe musayi gwa Kadima. Kadima baana bato tubawuliriza. Kakati gwe katongole omutongole. Katongole abatongole. Zanga batamale bapa. Be bakulizanga. Fanya tukuwuliriza. Era kati oba wakudda katongole omutongole genda fune kata je wesibako. Ele tukustyle. Tukeweza mu kanisa. Aina mukazi wa mupostinga ku TikTok. Alwa. Katongole aina mukazi wa ali awo mukadde kadde. Kati atono gwe aina. Ateka muka video mukwano gwe wala mama guluma. Atono eyamujja mukomera amuleka dda. Ale. Eyamujja mukomera ku nsonga je okujja ebitanajja. Sonyi wa faza nasobedde nego. Betadde ne tabero. Eyamujja mukomera. Mama betadde nafuna omulalo oyo gwayina. Oyo. Kati yabamu amuteka mu akafananyike wano waggulu wati. Naye ne yeteeka mu mukwano gwe wala. Ya muzako zatya. Siye yagenda kutuse. Kutuse. Agenda kola atyo okudda. Oba mujje ku channel tutwaleka abamu nayo tukuweka abamu. Baje tukwata akantu. Kwa YouTube pays. Naye Trump alimba. Nze supportinga Trump na mukasa. From the one I'm a Republican. Kati no tuve mu America tulyoke tuyingire Canada ne Canada bangambi babazi. Iwali wasula mu. Kayewezidomo. Asula mu kanisa. Asula mu kanisa ngamuso. Omukazi ya mugoba. Yachi yalina sugar mami ate nalya muwalawo. Eboze connect. Hello, nafukalo. Eboze connect. Oli ku megaphone. Tizayongera. Na ulila kwa mbuyafuna sugar mami na kuwasa. Ate na ko sugar mami kale nze andi badda ngamba. Yali amululimene muluzise era kayako mo tukole. Egwanga ali musubwa. Yasoka genda Bungereza ne mulema. Nasale Canada. Katika yaswa mu kanisa. Asula mu kanisa nga message. Eno jibayogera ke message yo kanisa abamu yekka. Mama. Era katika ye mulokole nyonyo. Bambi yaleke na kana kabandi akato kaine business nyere. Namufuna oyo. Namulekawo nagenda ne walala ne walala nawo. Bangamba ne success ya muyisamu ina. Waliwo ne walala ate. Ne success naye mama taina grade. Kale katumopeko.
ewalala wa jagenda nga mami amugobye ewachali we yamukyazi alina ali amukyakachali nyabo kiva ali mu kanisa story babi papa nakanya ni biogera ko babi mpereza babi mpa ne ba blogger abalala no mukazi ayomba bakombu yebakana mwana babi mpa nenda gamba sijja biogera ne bamugoba nje sagala sifunira like okale like imbalamu what do you from okuba kaye tanjogerangako bambi kaye ayo bambi nokuma bambi tammanyi okutali musango bambi ngamba sijja kuba kaye anga naibula wange naibula wange mwetondera ekigendo bazza mitima mibi ibula ino mutima ne ibula kenga ino mutima omulungi ngambi amwe ekigendo bakomyawo mutima mubi sajja obumpi ne mitima mibi bajja kukomawo busaga bambi ibula ke wange gobo osange bili yamusuza kijja bazimbira ekirindi ewamoze bambi ibula yali ageze ne mukyala we moze ali mu kuzimba estate Bugaba reporting ati bagamba nga tubatwala tugaga ku exhibition wano esale tubage bugaba leta kirindi nazigo tubawadde okufulabwe buli America gwerema kirindi ne tugenda gula ne paketi z'emisubba wanje wanatuuka kulakulana y'amasanyalaze tuga paka kirindi nazigo wafunye omuti gw'amasanyalaze ibula Kyamukozze totyazikiza kati polote erinye baneimbabo kati abantu yabagamba awo nyo megatoni yagulawo bambi nguze balinanye celeb buli America gweremye jangu ne Canada ibambi ibula iha waliwo yavuma omusumba amaana amwetondera kuba akomawo bini yayogerera omusumba ebigambo bini ze yangamba bwati namukasa we baba bandeeta ndigwa mu nnyanja ye Canada siridda Kampala omusumba amulinze balireeta mulambo nga gupinduka yagamba omusumba nga walina ensawo y'ekyama naganga bwe yalemesa mukyala w'omuzumba osekeera kati bini awedde era kuba bini wakomerawo bwati awedde nze yangamba talirinnya mu Uganda bali baba mu dipoti ng'aligwa mu nnyanja ne bakomyawo omulambo nga gusimbye amazzi nange bini muwagira odde wano kubendo talina njala kubye yakola bagenda mujja mu kulinnyo sivi ya bini mbi wagamba omusumba akola atya ate yannababbi awo yalekanga byabaana bangi ate oyo nabutegero obbi abantu Trump akola bubi twaswafuluma kati balina mu nyumba twafuluma kuba bwofulumira kitambulizo iko api nawasonabakema mwatwanga ati amateeka ga America ate gayingira ne Canada kibaleka bali bebamu kiva Trump agala fula America state ya Canada tonabimanya tokalusaki nabiwulirako Trump agala fula Canada state ya America anabalaakusasira kwaffe wisdom kayosula mu kanisa bambi sorry biga bitalaze kati lwaki yali yegatte nnyo banaye mako yagenda Canada yatunda obukoko bwe yali asula mu singo lw'omu Mako oyo n'asiba ne ku nviiri mbw abagyemu abafaanana amugamba Mako gwafaana nga Amako osiba otya enviiri kyaliwo nange kyali wange Mako ate muwalana bamutuuza mu singo lw'omu awo nga yefuula mbw Mako yawummula n'amatu alina nne we yankubirako nga yakatuuka e Canada nga babawaziddeeka nemugamba muli mu kisulo sebo Mako yawummula n'amatu n'asiba n'enviiri afaana Abakanada naye nga yamulengera Mako gamukka mbu yali yafunayo igwe mama naye nga amugamba go down naye nga Mako tayagala nga down mukazi wa Mako ali mu Nigeria naye nga ate Mako amala maamu tawangala mu teyagenda ne Shalom service lwaki babagenda tebasooka kwezeetera kati Mako akomawo anko kaaka wave n'ogambye abantu baagala kunzita gye baagala kutta bafuna zivisa baagala kunzita bakatta isima nange baagala kunzita ne bagenda kaakalamu ne kakalamu akomewo era mmega tonywe baleggula ttaka ogenda bayamba banaapama mbuveebaje bali mu America gundi ne bangambye ekiri awo waggulu enaggulu awo basala abakozi bagoba mbwe ekiri wali kyambe wagala bano abeezatazaza bali embuto bali ku warning ate
Kati bazaloleze. Nomunyaza nga bikaya kuli mwakoze mwaka bakwenga bati. Oboyagala mala. Ya miezi mukaaga. Oboyagala mala mangu. Gotira babeki ke yakola. Obazala lumuno otandika okuddayo. Beki akyazala lwabera mu mudu azala. Mbu wagulawo kyebeekola. Bagoba abakozi ku NBS. Mbu ba news reporter. Simanya ba anchor, simanya ba editor, simanya mbu bafulumya abakozi. Bagamba okazi bagamba okanya ki I can edit, I can voice, I can what? Okay, ategwe. Me I cannot voice, I can present. Mbu kye babakola hello bye bye. It was nice working with you. We should have best your next career. TV lwaki etemanya abakozi. One, TV ekyasizo tema abakozi. The problem is one today. How would you recruit them? Do you follow the right procedure nga recruiting abakozi? Oba mufuna ba trending. This goes back to professionalism. Benatu yokanyenda mukasaba soma amawulire. Ogamanyi. You know the ethics. You're supposed to be balanced, accurate. Nebirala. Neba funa trending aina following. Ninga tamanyi byakola. Kacho changu nnyo mugo kubanga nyasinga tabana contract. Baga ojo tukwata mwawo mpola mpola. Ne bakuwayo ka transport nakwa kalifanya bakuwayo. Nese ngoba wasoma ngoba munnama oli eto okola ki? Baganye empapula zange zizino. Bakola orientation. They initiate you to their program. Mumuna yo just sawemu emetu dilia waneno ne bakola ostegera staffing. Enacting the new workers in the process. Bachikola. I don't know. For that TV to kwa nga tutuendi nga jango okole. Nwaga don't take time. Then I go to TV start. Ezagala mbakole. Ne radio janga shinga it's not yet time. Shekese nakuzibe babagabe emirimu bakoberere ebya ali trending abiche. Kati bwe buzuwe balina kyovola banzo okugamba omulangira nda sachakola ku radio Simba Park kati. Because they use the right recruitment process to enact him in the system. Naye gundi abantu bawagulu abo bachamuka. Ninawe ndalaba nga bali kurutizi ba TikTok naye babakozesanga with. Mubiyenje kende siya njogedde. Bachamuka nnyo. Ne gamba muri kurutinzani. Chovaba adamu kungu bali safe. Bali ne papula. Bali ne papula. Baita mu processing. Tuf is a journalist. Professional journalist. Toso amugamba museza kati mbugenda nkugobiye. Waliwo amateeka. Just trade unions. Pekabane temujja kumungo bedde timumponinze. Naye gwe TikTok abalina olukusobola kugoba. Baina baletera aba TikTok abokumu simanya gundi. Chova abantu bati mwasuze mu kyetambula nnyo. Mwasuze mu kifura yenjawulo. Baina program. Omuntu akolako. Tebatyaza muntu wa trending. Tebatyaza trending. Bambi sikyala bamwasuze mutya. Mbo tulenjege bakukyaze. Nakoma ku Farida. Alona alika nze mulaba. Nina aliko mulungi. Ona aliko mulungi. Mulabe. Mulaba. Nakoma ku Farida nantumbwe mulungi nnyo. Ayogera she's well composed. Nze nda mwasuze mute by the way. Nze nakoma ku wa Farida. Mulaba namba mulaba. Nemba so mudane mulaba ku YouTube. Nana mawule ge nafuna. Mama kakuto mama luto buyandi genda kwani kat. Yandigenda kwani kat. Morning show. Mbubagala jiwa Farida. Yabivamu. Babukire tambula. Zimba abantu. Omuntu gwe nebaza wano. Farida yagala kudda mu. Omuntu gwe nebaza no mu Uganda bamwita omwami Frank Alusimbi. Era yanjagaza amawulire. Teyazunga. Waliwo evu yagiranga TV yakajja waggulu awo ngetwala buli muntu nali kawo yatwala buli omu. Frank Alusimbi yagaana. Ekyo kyensinga okwagala mu bulamu. I think because me I'm lawyer, I have a problem like buli muntu bamusubira babu atyo. Ebyo kuzunga nabyo sibirungi nende. Kola. Neno gabane abampuliza kusendo bagwa Simba. Kenda musango anje 3. Ata mwezi ogujja. Banya ku radio 4 13 hanyeze nya ensonsuzi. Nova atuke nokula ngoli kuchita buli kyo muziki. Ni ku FM. Nya etegera. Ate mboli ku radio wani webusoga.
Busoga 1 Loyo FM. Loyo FM. Nage Kwezi Robinson. Nebagamba kati gwokola wa. Obanga malaya wa media. Malaya wa media baba okola wa. Ni nage nawulide mbu. Aba wagulu abagenda signinga Farida Nakazibu. Era mbu yagenda mu morning show. So kwa tono. Morning show takola bulungi. Ge mazima. Nawoli. Eba takola bulungi. Esha singa kola bulungi morning show. Eba takola bulungi. Amwana oli akola bulungi morning show. Eba detelabika. In fact nene yo no omulalu fulungu adde tambula ku TikTok kusinga eyabo. Shalom ina bubezi mpalana. Kati nga mpalana wachi. Shalom. Kati zazo gamba fuzenda mwasize mutya. Burayi liva atwagira ba. Nange muchala binze nga akola bulungi. Gwe wegendereze kutulira le batano vo yeli yeteto ya viewership eli etya. Bani abali jazz to yemu nga astoerewa ka. Ochaine namba ya kanso muza musimu yo. Because any time now. Salom bandi musuwinga. Nesho yabwe yamanye eyo. Gwe kyagala okwogera. Katola show akasuku big size show ya sawa sawa nya esinga TV za Uganda viewership. I agree. Kasukula iva ina show. Eba buli Monday pa Friday kuva sawa 3 paka sawa nya esinga TV za Uganda viewership. I agree. Kiraga kyecho TV mwetereze kuba katika siku ya aliwo naffe tujja unasigaza abantu nabalinga jejemba sanyani yerangira Trump no mugamba gwe fulungu yo twabisoma. But you're there on someone who's mercy. The day they wake up toli mukozi. You're there because bakuteka olwa nakola ntya. Sirina chakola. Zene wenkera ngobedi papula tejja chuke papula zange. Nabisoma mascom and journalism. Yes. Ne mafuda yachogera nga bagamba ebyafayo abadde muyivu yakola BBA na journalism. Yes. Oga kwogera ki? Zene wangoba. Otegera I can do graphics. Bantegera lwaki abakazi babagoba. Babajja ku TikTok. Teyabisoma namukasa I can do adverts, I can voice adverts. Zekati ne wangoba ku TV I'm going to voice my adverts. Fetuli versatile. Ostegera yes. You can voice okola graphics osobola okola obulango osobola okuwandiika amawulire nyo petuka wandiika niwandiika amawulire. Naye wano mugaa tuna bannamanya nga tana de kigambo tagline. Nga ku editinga. Wadde kigambo tagline. Bannamawulire be Uganda bamala mwama. Nga tamanyi na ku editinga. That's the problem we have. Nga tamanyi na editing. Naye ng'omuntu obutandikirwako wenna. Kati era bineno bino nange mbikola. Mbina Shalom abikola bineno byona babino. Se packaging nyangu wasoma. Kati ne obongo bye iso okola ki? Okola kino. Naye gwe bakujja ku TikTok. Kyomanyi kwogera. Wali osamba gwa nsimbi ku kyondo ky'abawala bu. Kati akangenze. Amani yasamba ko kugwa ensimbi awo ku TV munonye. Bannange ku nsonga eyo tugendeko ku nsonga y'okuwemula omukyalo omunga akedde nawe mulamu nenge ebintu byewe byakyama mumpi nze ekisinga okunnuma nga bavuma Zubedah ayagala masanyalaze oyo nze ekisinga okunnuma nga bavuma Zubedah buli avuma Zubedah amuvume naye omusajja we bamuleke. The guy is innocent. Yes. Nandala mrutalo. Tabirimu akola bibye. Tabi ya chinjigiriza. Mrutalo bamenya wiki point yo. Kati nze bamvuma ngemimwa. Na mtecha numa. Nibamma maviri. Mtecha numa. Nibavuma mkyala wange. Bakola mkyala mulungi. Nebakita. Bagamba ngo mwana wange mulungi. Nebakita. Nebagamba akababa kwa ndimo toka 3. Nebakita. Wakati kasoma. Bagamba nasoma. Nebakita. Kandi baleta abika musiyaze none tibayitako kati mu lutalo omuntu anoonya yakantu akanakuluma kwa kuyingiza mu musajja naye nze sijja kuzuukusa mulambo sijja kwogera ku mulambo gwa fulungu agala matanyale sijja muogerako Zubedah nje mpagira Zubedah sister Zubedah nazo omuliro tamuddamu Zubedah nkwegayiridde tazuukusa mulambo
naye yandizizaayo akyesonyiwa eki ogwo omuntu gwafenga Zubedah nkwegayire tozuukusa mulambo ogwo mulambo gwafadda gula n'envunyu mu mutwe mulambo gwafadda toguddiza ogwo omulambo Zubedah toddiza mulambo ogwo gwagala kuzuukira kati kubala sente za bululu gwagala banga gutambula gutrendinga guli for your page Zubedah toddiza mulambo Zubedah toddiza mulambo nkusabusabi leka omulambo guvunde Allah agubonereze guli mukabuli bwamboko omulambo gusagale mukabuli bakube emboko zagwo ogwo mulambo nakuzira nange weekend gwakola live ne gumvuma ogwo tozuukusa mulambo ogwo mulambo gwavunda gwagala tozuukusa mulambo leka Allah agukuba emboko mukabuli guli kumboko mukabuli ogwo mulambo gwafadda ogwo mulambo chala asuko oyo kuwemula era nsaba Zubedah toddamu omulambo ogwo guleke gufe naye ffe we are team Zubedah nsobola va ku Zubedah nze sivaawo musaba ekintu ekyo nze mbadde njagala naye amutwalemu agutulekere nze njafuna olunaku lumu oba ntiwacha mu 256 omulambo nguwe ebyagwo naye Zubedah yo too busy Zubedah nebyokukola bingi okudda ku mulambo ogwafa gulimu n'envunyu okutewedda kabe Yesu kyazuukusa mulambo gulimu nvunyu yazuukusa nnaku 3 bannange Lazaro yali wa 3 yali wa 3 nafuna nvunyu naye omulambo gulimu n'envunyu gwavaamu n'amaaso kiba kiyiseewo ogwo omulambo guvunda Allah agukuba mboko ennamba yakansa mu muzo gina nobanga ovuga nuwa zinenkadde zinezimera ku saidi yeringa nawe ovuma abantu nuwa z'ebikajjo avuga nuwa nez'ebikajjo ezivuga enkoko ezivuga embizi Zubedah va ku mulambo ovuga nuwa evuga embizi togwa amasannyalaze ogwo omulambo asagafula omuwanzi oluluzi eyo mbizi yeye embizi evuga nuwa enkadde evuga embizi naye ng'alaga ssente talina mwavulu nkupe tanadde Simoni tanadde bagamba supermarket bifu ewa bagende mu supermarket bali be baagala totola kyolya ng'olamuza mbwa nzungu ale nga n'embwa ziri ku balasi tanadde kapa ewaka agiriisa eki nanyaka enyemmere atapinga wagenze waluuna bakusanga akumanyi mbakukisi nakirya nalya kwoli nedda tetadde kwegula emmere ewajaluuna asaba busabi akeera asaba mmere mpaka kuba akusanga omuzeeko nakujjako ejjoni omuzeeko nalya ensujju wabula enkyake bavume ffe newananvuma nze sijja muddiza nje njogera mazima kyekiruma abantu nze gamba bikuliko ayina we yaŋŋamba nti sikini yange ekulukuta nengamamaako nze sirabanga muntu mbi ku nsi kuno nga mbizzeeyo alina amayuuga yeerusaako ne bigaana muddugavu mukwafu atunulanga 11 PM in the evening. Happy New Year! Aliao batanga mukemisi atanga amorphous mukemisi akola chemist amorphous it is shapeless. Oh mukazi mbi alinga dimbuka. Mubi alinga enswa yakulanga enswa alinga kino kinamunye namunye kyamulungi yeddiba singa aliibwa moya wabne tunye nekibera mu kiswa wansi bata queen b nekibera wansi mu kiswa bata wacheche ekintu ekyo oye ekyeru kyebalya namunswa kiringa namunswa alinga ebbwa lirimu amasira alabika bubi nnyo alinga embizi etayidde alinga embizi erimu emboga omukazi musiru nnyo furungu oyo very stupid idiot and a fool very stupid hopeless with your old car stupid of yesterday kavume aso teri kutya muntu tatuka kuzukusa mulambo kujja kukomerera omulambo tugongere ettaka ogwo omulambo gwafa dda tali ddangulu ne bwali kwekweya oba wano tuzeeko ki producer programu ewedde tumaze
tumaze bulirira abantu naye nga kanso muumuza tukutumiddeko mu ngeri ya njawulo kanso nalukola kawempe north gwajja nze kiranti we Shalom nzaali mu kamera senga kubirako self defense zitandise empita wange nona ayito kanso nalukola kawempe north tujja ku office awo kulokusa ate nyongera bajjukisa polisi ya Katwe batubulidde bye mukola temutawanya tutawa eyekibuye polisi yekibuye walopaawo nakubula naffe tulina abaffe bagalako okunsiba waliwo natabiranga ku TikTok ng'amanyi ndi mutene ne mugamba Gosulo onzaala nja kuweebuula namufungula ennyuma walejja muweebuula kane TikTok zaagwadda ate no tuweebuula nze nkufungula olaba baweebuula beeri waggulu nze nkufungula ennyuma nenzifungula si tetukyasaaga Shalom elese service abagala ogejjala abagala ikusi blessed farming okweka mwempeka weziri osala olubuto nombiri 0705 271973 tugamba mu February Valentine yetuse munnange toka abagenda agikaboguze namba weri awo agenda ofune ekirabo bakuwona bakuweko omukyala aweebwa mukyala aweebwa akwatemu ko kudduwa si bya lubaale wabula dduwa musibe bulungi abakwatemu kudduwa omwana wobola tena tambulira ku boda kana avuga nuwa nkadde